Yesi mukasya kantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu weewunyisa omwagalwa wo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano Shifah nakawombe njagala weekaaji Hope sifono nyikairo ni morora ababa TV na twara surprise na nyobu nyakirozere kyanyumira kandi nyarora mugurusi kuruganzara tinyina kintu kyone kinyaka mukoleraga nka mugurusi wange omuluje ekumide ku Baba TV mkwano gwe atulaba wonna gy'otulabira banenge bali kubanga otuninze ng'otaddeko ng'ogamba sigenda kusubwa program weewunyisa omwagalwawo ne Hope Shifah. Okay, tujja kukakwata mpola ndi muladdemu nnyinamu kafulo eddoboozi lirinza okubaamu ko nga teririkiriya naye tugenda ba tukikwasaganya mpola. Mkwano mu lugendo lwe tulimu tugenda kukola surprise eri omwagalwa waffe omulungi omwami ayitibwa Bitagase Tito. Ani yatutuma okukola surprise? Omwami ayitibwa Byaruhanga John. Kamukuteereyo omwewulirireko ng'atukontaktinga. Hello, Shifah. Nze Byaruhanga John we Masindi. Sibyo tano nyabo. Nze mugole eya booking omwezi ogw'omusanvu 29. Njagadde okubuuzako nyabo. Nkwesunga omwezi ogw'abiri ennaku z'omwezi 29 ogw'omusanvu. Sola bulungi nyabo. Hello? 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 Gyebaleko ssebo. Kale nyabo nawe gyebaleko. Kale. Anti tewampandagiriro. Otuuseewa. Omugole ali mu kyaki gw'otuuseewa. Ndi mu Masindi anti kati gwe ŋŋamba bwe ntuuka kyaki eri luddawa bagiyita batya? Wangi? Ojja mu kyaki? Yes, eri luddawa. Olina mmotoka oba ogenda kukozesa booda? Nina mmotoka. Kati buuze ekikuleeta kikingura. Wa? Kikingura. Kikingura. Yes, kikingura. Kikingura. Kuba kati olwedde ndi Masindi town. Anti kati ogenda kwata erijje hoima. Onoovuga ojasanga signpost Bujenje. Bujenje. Oli mu kuwandiika? Ndi mu kuwandiika. Ojja kwata eryehoima otuuke Bujenje awo obuuze kuba erijje kikingura. Erikwata kikingura. Kikingura. Kikingura ye wali kyaki? Yes. Kale. Kyaki yo bagiyita batya? Kikingura yennyini era kikingura. Kikingura. Kale sebo. Within center bw'otuuka mu center obuuze kyaki kikingura ojja kubeera ogiraba. Kale naye essimu bwe nkuba onkwata kubanga natuuse dda muno obwedda simanyi kiddako. Kati ndi oba Wangi? Nze next man kale. Oh, kale. Anti kati essimu ekube kumpi kale. Kati kola kino. Kola kino ekiriwa. Olina wowandiika? Wandike namba yange. Tujja kuba tukolera ku messages kubanga ndi mu kyaki. Bwotyo nga wowulidde mukwano twasimbudde dda. Twatandise dda olugendo lwaffe twakedde bukeeza nti munenga bw'omanyi bwe tutera okukola tetwagala ku disappointinga client waffe bwe tutyo twatambudde dda era wootulabira wano tuyingiddewo tutuuse e Masindi. Tubuuze gana makubo mangi. Sabo gyebaleko. Mbuuzaako ekidda kikingura. Kikingura. Lino lituuka. Ne lino lituuka.
bwe tudda mu town ne tuleega lye eridde eri main eyita eno kati liriwo eryango lino lyangwe ngende straight mpaka Katasenywa bwetuka Katasenywa mbuulizaawo nde kati nsooke nvuge straight kale tweyanze tuvuge straight mpaka Katasenywa bwetuke Katasenywa tubuuze kisingira naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu moto nabu surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma kyokumanono badyawo naleta olwobugoyo butuka omwanono naye wawo mubwakibwanja mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana konina tubuuze wano ate kiki nyabyeye nyakwata ku mutima gyebaleko nnyabo tubuzaako Hoima Road kyekigenda kikingira kuno wakyali wala tugendere ddala mairo 9 okay tweyanza agambye ate ali haira mairo 9 munange bwe batugamba masindi ffe nga tumanyi nti tukoma masindi kumba olugendo lukyagenda mu maaso tukyagendera ddala ku Hoima Road nga bwe weewuliriddeko era mukwano tovaako tugoberere kunkumula mu kitumu wayire tyabula muleke nga tyabule banange nfunye omuntu obukyanga bwetuuka ebukyanga tukwate eno ery'ettaka naye temudde ku guno mwemunaatuuka ku guno mujja kusanga mu maaso makubo abiri musigale kukwata tusooka kudda bwe tuti temuweta ku guno okugenda Isimba mujja kusangako ekyapa nga kuliko amakubo abiri guno temugukwata gwa Isimba guno tukwate guli kale tusooka bwe tuti tusooke tumanye wano wetuwetera kale webale otegedde wetuwetera waliwo olunaku olukunyumira ddala muli obulamu ne butambula luno olunaku nze mbadde nga lwesunga tubakale lutugaddi omuntu gwe ndalabiranga mu birooto nakuba obufaananyi kyebuli awo tulibeerako fembi naye mukama kyaterekera omunaku abange tekivunja omuntu gwe nalootanga mumulabe tuli fembi waliwo ebibuuzo bimu kitamba kijunjubwa rehabilitation of kitamba tugende tujja funa gwe tubuuza otubuuze Sendabiramu tubuuze Semaka gyebaleko ssebo kihindura kiri ludda kikingula kikingula wane wali ebyapa akasimuluko akaserengeto kale tweyanziza ssebo ego olaba ego obwedda njogera kituufu
omulide wakyogedde ego bambi ndaba ne mukama yamwagaliza nze mufumbirwe awulululu mama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu mama mundeke mbalage ono nange gwe nonze awulululu bayinga ngende nfumbe muwonye obuwulu muno mu mutima gwange mpuliramu obulamu Nakagezi watershed Nyakagezi kati tugende tubuuze bali abalala abonere ng'abanyiivu ki Tubuuza ku church y'ekikingura. Church. Ku church y'ekikingura. church Straight, eh? Went straight. okay Yeah. nze kye baatukolako okuva we twabuuza eyo mu kyalo nga tetusoose babuuzaako nabbalaga keya ne batulagirira Kikungura Catholic, yes. Oh, at last here we are. na yeso surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda bwe tutyo tuyingiddewo nga bw'olaba abantu abagole baffe bakyali mu kyaki naye nga banaatera okumaliriza okusinziira bwentegedde misa eri mu kuggwa ate babe nga basembera ewaka ewali reception. Aho ni wabasima nanyinyuna abanyakuli hano Ruhanga omusobozi wa byona isiitwe na mwana na mwoyo omwikirira abahomu gisa nisehweire mugenda obusinge waliwo olunaku olukunyumira ddala muli obulamu ne butambula luno olunaku nze badde nga lwesunga tubakale lutugaddi omuntu gwe ndalabiranga mu birooto nakuwa obufaananyi tubuli awo tuliberako fembi naye mukama kyaterekera omunaku abange tekivunda omuntu gwe nalootanga mumulabe tuli fembi waliwo ebibuuzo bibuuziddwa bangi omuntu oyo yaani maama ne taata babadde bambuuza kiyo omwana ali ku ki nze ne mbagamba nti sumulula temusuna saagala biyiika omuntu wuuna babadde bambuuza ebibuuzo bizeebu awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze awulululu bayinga ngende nfumbe muwonye obuwulu muno mu mutima gwange mpuliramu obulamu Enteekateeka nnungi nnyo abantu nga bw'obalaba bonna bamaze dda okulya lunch balidde emmere ng'enteekateeka bwe nagambye nti atuuka yalya emmere abagole baffe beeteeseteese okuba nga bayingira nga bw'obimanyi basooka ne baleeta bamaidi kapo muwala na mulenzi ne basooka batukubira dansi ayaya bannange essanyu ndaba ne mukama yamwagaliza nze mufumbirwe awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu maama mundeke nga bw'olaba bamaids baweddeyo ate ne tukuleetera metron ne bestman lengera omukolo gwe mutima gwange mpuliramu obulamu nyabo
simanyi tinange ndifuna yasuutasuuta nalijyawo omungu nasuula keboko yuno mulenzi omulungi yabange kangende nono abakadde bazaala banjigiriza empisa nakutya mukama ono wamma mukama weebalo omutuuka sanidde awulululu maama mundeke nsanyike luno lunaku lwange awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nze awulululu bayi kangende nfumbe muwonye obuwulu buno mu mutima gwange mpuliramu obulamu awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nze awulululu bayi kangende nfumbe muwonye obuwulu buno mu mutima gwange mpuliramu obulamu waititikunkumula mu kitumu waire tyabula muleke nga tyabule banange nfunye omuntu omulangaatu omusengeide omulungi otimata munange nsangaire bwobona kukwoyenda omwoyo gwakudunguda mboyine kugwenenda omwoyo butigutereire nesaawo kugemerera bobitani mwinogemerera tomulekula ensolo emuli agawala gakanuire amaiso ayendi waiwali bwefunye waibuba nesaawo kugemerera bibaire binnuma nsanike omujanja byaizire galabwendita nsanike omujanja byaizire omwoyo gunnuma nsanike omujanja byaizire bibaire binnuma nsanike omujanja byaizire abantu banvuma nsanike omujanja byaizire yotika waiwolola bwempanike mwibanga oba ndi mu ndolo oba ndi mu kirooto tompita wamaalo oba maalondeka bagamba nakalaba mundeke ne bwoba gwozoleka ekyana kirina omubiri ne bwoba ng'osalawo ekyana kyakula akanyama kirina entunula kinsomooza nsaawo kugemerera bwobitani mwinogemerera bibaire binnuma nsanike omujanja byaizire galabwendita nsanike omujanja byaizire omwoyo gunnuma nsanike omujanja byaizire bibaire binnuma nsanike omujanja byaizire abantu banvuma nsanike omujanja byaizire bibaire binnuma nsanike omujanja byaizire galabwendita waititikunkumula mu kitumu waire tyabula muleke nga tyabule banange nfunye omuntu omulangaatu omusengeide omulungi otimata munange nsangaire bwobona kukwoyenda omwoyo gwakudunguda mboyine kugwenenda omwoyo butigutereire nesaawo kugemerera bobitani mwinogemerera tomulekula ensolo emuli agawala gakanuire amaiso ayendi waiwali bwefunye waibuba nesaawo kugemerera bibaire binnuma nsanike omujanja byaizire galabwendita nsanike omujanja byaizire omwoyo gunnuma nsanike omujanja byaizire bibaire binnuma nsanike omujanja byaizire abantu banvuma nsanike omujanja byaizire yotika waiwolola bwempanike mwibanga oba ndi mu ndolo oba ndi mu kirooto tompita wamaalo oba maalondeka bagamba nakalaba mundeke ne bwoba gwozoleka ekyana kirina omubiri ne bwoba ng'osalawo ekyana kyakula akanyama kirina entunula kinsomooza nsaawo kugemerera bwobitani mwinogemerera bibaire binnuma nsanike omujanja byaizire galabwendita nsanike omujanja byaizire omwoyo gunnuma nsanike omujanja byaizire bibaire binnuma nsanike omujanja byaizire abantu banvuma
Nsaniike omujanja byezire bibaire binnuma nsaniike omujanja byezire galaavu ebita nsaniike omujanja byezire omwoyo gunnuma nsaniike omujanja byezire bibaire dinnuma nsaniike omujanja byezire abantu banvuma nsaniike omujanja byezire Soka mugamba kintu kikutteyo bembale mugamba mutya kikutteyo inja mugamba kintu kikutteyo abasamya mugamba mutya kintu kikutteyo bibaire binnuma nsaniike omujanja byezire galaavu ebita nsaniike omujanja byezire omwoyo gunnuma nsaniike omujanja byezire bibaire dinnuma nsaniike omujanja byezire abantu banvuma nsaniike omujanja byezire bibaire binnuma nsaniike omujanja byezire galaavu ebita nsaniike omujanja byezire omwoyo gunnuma nsaniike omujanja byezire bibaire waliwo olunaku olukunyumira ddala muli obulamu ne butambula luno olunaku nze mbadde nga lwesunga tubakale lutukaddi omuntu gwe ndalabiranga mu birooto nakuwa obufaananyi kibulyawo tuliberako fembi naye mukama kyaterekera omunaku abange tekivunda omuntu gwe nalootanga mu mulabe tuli fembi waliwo ebibuuzo bibuuziddwa bangi omuntu oyo yaani maama ne taata babadde bambuuza kiyo omwana ali kuki nze ne mbagamba nti sumulula temusuna saagala biyiika omuntu wuuna babadde bambuuza ebibuuzo bizeebu awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obuwulu muno mu mutima gwange mpuliramu obulamu bawudde nawonya omutima ogubadde gwewuuba bona kati nze gundi wamu ekintu kye nayagalizanga embazzi kibuyaga yatikudde nze newuunyizanya bantu abanjagadde mwena kale mubeddeyo mwabajuliza baliberawo ku lwange bona bawala babadde bewuuba mwena kale nabasazeeyo naba ne mukama yamwagaliza nze mufumbirwe awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obuwulu muno mu mutima gwange mpuliramu obulamu bawudde
kati akaseera tukatuuseeko akaseera ka surprise yaffe akokuba nga tetusurprisinga daddy wano wokka ku Baba TV. Tubaagala nnyo mikwano. Ye since eyampise wano alaba show akamukolera ekiri special kyesitera kukolera ba client balala. DJ tekaya kayimba bakayita omugole. Sooke muyimbiremu omugole wange tugende mu maaso ne surprise. Bannanga kikubeko mu ngalo. Thank you DJ tekaya. Ona buli omwe asanyukireko waali nasize tutekale nga nesonza omukolo mukakimu okulaba abagole kembalabye wabula nkimaze kati ate ke mwannoze wenyimbeeko lunombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabakoza ddwiro muliro omugalo ne kontinenti buka abasajja batuzaalye kula tuzaala kujagana walala kwekirunaffe omwana agenze olwo lwebito lwesolanoga omwalirika yayana okusirikonziza mazekwe obwange nabatanya kuyimba gakuba muziki owulira omubali gyempise wamayeki akalifaga nesindikaga nosolaba okulaba omugolesa banyumya omwana omulaba ebiso akantu kali kennyini ntahaga nenkahuula nenkarora ha Baba TV oyo tingumanya n'obuntu buno buloho obitegedde anti mbadde ngamba waliwo akayimba akandaba ku Baba TV nga bwemuba mukayimba waliwo n'obuntu buno muteekawo akakambadde nsinga okwagala ogenda katukolera kiwedde Onsoleka ekyana kirina omubiri ne bw'obakozala bw'ekyana kyakula akanyama kirina entunula kisomooza Saniko mujanjabezire abantu bavuma saniko mujanjabezire bibaire binnuma saniko mujanjabezire ababwe bita saniko mujanjabezire omwoyo gunnuma saniko mujanjabezire bibaire binnuma saniko mujanjabezire abantu bavuma saniko mujanjabezire Abasoba mugamba kintu kikuteyo bembale mugamba utya kikuteyo tinja mugamba kintu kikuteyo abasambe mugamba utya kikuteyo
Thank you so much. Nanonya mnone salonda ebironda bisulayo mu kasasiro. Nanonya mnone salonda ebironda bisulayo mu kasasiro. Ono namusanga mu kifo kituufu. Dalimba n'omutuufu. Dalimba n'omulungi. Dalimba n'omutuufu. Amanye taata ye mulenzi wange ono wesimbye okuba naye. Ono namusanga mu banka wamma. Taata lwe wanjuma olujjukidde. Kutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde. Bwe yandaba mu layini bw'ate musekereza. Bwe yandaba mu layini bw'ate nasekereza. Bwe yasaba kabayo nange nekamuwa. Bwekyo nekuba netonnya n'amagali kuti. Bwe yasaba kumulage waffe nange nemulaika. Dalimba n'omulungi. Dalimba n'omutuufu. Dalimba n'omulungi. Dalimba n'omutuufu. Abadde kufa yalombera omutadde kakabonero mukalabira tusembera tusabye tolokera kandiyagale n'omulenzi wange niteekemu n'akajenje abadde bewakutwawula kibalume mukyala we yebale bulungi azikamudaye Tito mutwala. yes Wewe. nange neyanziza omulungi azikamu omwami omukono ogwabbeeyi buli live ku Baba TV ku Sunday sawa 9 emisana tuzze okola surprise kandabe ekirabo ekyo amannya agaliko bwe tuzze okusurprisinga ababulidde omukolo guli ku Baba TV. Okay, I love you so much. Omwami gwe bayita Tito Bitagase. Bitagase wali? Jami. Aliwa mubuzi. Aliwa ni nawe. Aliwa. Mwagulira alaba bulungi. Oyo yeye tujje ku Baba TV. Tusangibwa Ntinda n'Ejjinja. Kale. Bwe twazze okukyalirako. Tumubuuzeeko. Bane bambe ku kirabo. Mu kirabo. Mu kirabo. Naye sokoleke. Sokoleke njagala kutegeera ekimuli bulungi. Sokoleke sinaba ekitegeera. Kino kirabo kyani kya omwami oyo. Soko kiraga abantu bulungi n'abantu. Munange twasanzeeyo ekimuli eyo nga kyo kimulisa ssente. Kati kibalaze. Balaze. Kino ekirabo kye. Kyani? Kya mwami Tito. Ate bale babuulidde. Babuulidde bane. Yanguwa nawe babuulire, yanguwa babuulire. Kino ekirabo kye okuva ku Baba TV. Akakansenga okwagala okuwulira. Ekirabo kye kirabise. Ebikola byakyo bimulisa ssente. Ekyo kye mbadde njagala okuwulira naawe. Singa nno bwe njogera mu Luganda ng'oddamu mu Lweno. Kati naayiga nti abaami baabo ogambye kyefaanana kiki ekyakyo kikumulika essente. Ekimuli kino ekirabo kivudde ku Baba TV. Ekirako ekyo kirugire ha Baba TV naye wabula ngenda kulwega. Mutwalire kati. Twalayo. Junior sound kwali? Olowooza gyali? Mwana leeta vibe. Sound wange. Ebirabo bino tugende omuzira mu bulamu bw'abangi. Thank you. Okay, thank you so much. Saba mpitewo mubuuzeeko omulungi oyo oba ajjeko wano mu maaso. Kajjeko
wano. Omusona alina fomu. Wanje. Omugurusi alina fomu. Alina fomu. Alina fomu. Ategeza. Hey! Hey! Chacha pana daddy. Hey! Uyo. Wanje. Sembera. Kona. Hey! Okay! Daddy Sembera! Hey! Checho! Okay, DJ Jayo. Yes, sir. Yes, sir. Hali. Yes. Tears of joy. Nchitegera kakwatireko. Oliba sura kama ziga. I know. Soko mpe kuhaga. Okay. Wanje. Kati daddy munange golowozani ya kulozako eno keke jolabe keke yo yambadde suit esibye ne tie ogirabye amasanyu ngalabi ne lozani yabikoledde bine birabe birala bikyali wali amazina oba ntambule bwerere agambe bijja kwatamu daddy ababuuzizza abaweemu amazina Nayezo surprise ataka tazileta hatataka oninanze hokoza birungi chenda sorry aibinde birungi renda kulukumi kuwate renda olobulabo bwakumukomo moto na surprise ekisoka wantegela kuva kukamenyera daddy. Thank you so much, Daddy. Webale kola birungi mulamu omuntu. Yes. Omuntu ayagala kusiima ebirabo bino olaba omuchere guno kira 25 gugo. Sabuni box 2 zizino zizo. Sukali kira 25. Keke no nawe ojja kuyita abantu bo. Wanje? Okay. Daddy, ogambe notegedde abikuwadde. Toyinza kuteebayo omuntu omuwadde. Abalala baliwa. Okay. Mutabani we yakuwadde surprise. Mutabani wo ye yakubira Baba TV atudde wali. Ego. Nakuwa surprise. Natukubira netukeera ntuvuge emmotoka ne tujja fe bano lwakubasanga naye fe twajiridde gwe ne bali benyini tetwabajiridde fe yeggwe abadde omugole waffe ku Baba TV ye daddy yes okay amina amina. Okay, kati daddy kampe omuntu eyakuwa surprise. Akubulirayo bugambo bwe kamububiri lwaki yakikola abantu bakola ebintu nga bayina ensonga. Fo okutusitula okujja eno si kye kyangwe nnyo. Naye yatusitula wanje. Manyireke obonga kwekaho. Ntegedde kyo yagala kutokako. Saba. Gumikiriza mu katono. Katufune moment eno obugambo bubiri busatu tetujite tweyongereyo. Yes, katufune moment kamu bubiri sitagenda kuba speech bana mulinde speech y'omugole ejja kujja nefe katubulire lwaki yakikola DJ mu 0. Thank you. Sawa kwa byona kusema mukama habwa ekiro kine kirungi ekituhairwe embabazi za mukama nyowe tinyina bigambo bingi byokubaza oyironkwe na kubasoboraho kiki ekyankoleseize kino hope sifono nyikaire ni morora Baba TV na twara surprise na nyobu nyakirozere kyanyumira kandi nyarora mugurusi kuruganzara tinyina kintu kyone kinyaka mukoleraga nka mugurusi wange kale bintu ebindi nebindi kabebeho baitu nyarora na nyowa kiro kino nyumirwo na mugurusi wange
mugurusi ono na maama bandolereire muno mu bintu bingi bitakusobola nokutonda bwire buno nkamara ebintu ebibankoleire tinkusobola kubitonda nkabimara nyaga mugurusi ndi musiimanta nyatekereza nyaruzira aka program ka Hopes phone nyahura kanyumire nyagama kandoleyo kake nkomuntu akatito nisaba mugurusi wange na mama wange banganyire baitu omubuke bwensaho nyaro yakasembo katita ako nyagamba akiro kinu engeri ndugire kuli nyagamba nawo kamugulira akira kajiko kamuke sukali hakiri na wakanywe onko mugurusi nyagamba na kantu wako akira rabi yamuga mukananka mukagoye nawo nabaho nkomuntu obonyolekeze nkaba ninsobora kore kikirawo baito bucheke bwensaho nabaki mugurusi wange nkusabonganyire habwakatita ako baitu nkusima antaine haugarukira habyone byonkoleire eki nikiki yankolese ize kinu nokora Hopes Phone nyamusimbura nyamuha Baba TV nyamuletandu naitwe abamutu semerero nawe kinyina bingi byogamba nibyebi omugalo wa mani mona omwana nasima omuzaire we abwekyo yes sir nenga ne balekola mirimo mirungi toyanziza MC webalekola mirimo gya kabi webale nnyo kyamaanyi n'abalamwe n'aba service providers omulimo gw'omukozi okubanga mujjayo omukolo gw'abagole baffe bano ab'olwaleero okubanga guvaayo. Thank you so much. Okay. Tito hawa babasa. Soka kwebaza okusaba kwa byonna babasa radio TV okuva e Kampala nibatambula nibatuuka wano kuba muzeeyi waffe dadi waffe nibagamba twewaddeyo kati bwetunoonya ekyamalole waweebeera muvudde wala tusiimye nnyo mwebalekola omulimu muyonjo era temujjanga okwo n'olulala babasa mweyongere okujja mu kyamalolere mu bwijjanga Masini district bonna musobole okubeera wamu naffe mwebale nnyo mwebale ddala dadi waffe mwebale tuzaala mwebale tuwa omukisa gw'okutwalira omukisa n'okutuuka no bwe tuli dadi waffe wangaala naffe tuwangaale mukama mulungi yanza babasa habwe embabazi zino kurora ngu mukama Ruhanga ndindireho abaana bange nanyowe habwire buno mpikiza akaire kano kuba ninyitirana nabo n'okubarora ninkyaloho n'okukola emikoro nk'eno nabuno muno okusiima nkakuno noha atenda kalungi bona bakwenda kyonka omukama Ruhanga nuwahike mukoro nkenu nuwahike obusinge nkabuno ha ndeka nsiime omusiita omusiita kubura kusiima embabazi zino okumpeereza ekimuli kyange ky'omwana nk'ogwo akwija kunyamba ekiro na musana noha atenda batayi bange okusemererwa kuno mutarani obuni nsobola okubagarukira hano mwebali muno mwebali muno mwebali mukama abamukisa webale muno tusiimye ego. Thank you so much. All right, Shifah nga bulijjo mu Sunday sawa mwende misana ku Baba TV mukka oyita ku +256 2 10 15 69 +256 tibampadde mu bugalo wali akatalekeka nga woliwa n'ekifaananyi. Ibule mbagaliza emikolo emirungi abagenyi baffe mwenna mwebale kujja mwebale kunyuma mwebale kuuma budde mwebale kwagala family eno. Thank you so much. Tubagala nnyo. DJ tekayo akayimba akazzayo abazadde gye babadde naye nze Shifah neeyongeddeyo e Kampala muŋŋambe nti Sefu Jane naye zo surprise ataka tazireta hatataka